Waliwo mukulu omu mu government akubira Kagombe nti Simbwa ngenda ggulu. Naye mpulidde nti olina abakansala abe mukuŋŋanyiza mwagala kwekalakaasa. Be bali baŋŋambyeko 4,000. Naye nkwegayiridde temwekalakaasa musooke mulinde kyenzijja eggulu. Simbwa yayogera n'omukulu mu government ono n'amugamba nti ffe twagala ssente bwe ziti. Kati omukulu ye response yali ki? Omukulu yamugamba Simbwa ssente z'ogambye ki? Nyingi. Era yamugamba obuwumbi 13. Namugamba ssente nyingi. Sooka oddemu drafting. Naddamu na draftinga n'amuwa emiliyoni obuwumbi 10. Era namugamba nazo nyingi. Namugamba Simbwa nedda ssente ezo mpitirivu government esobola zikola ki? Abazagala mwene UPC government. Yo oli amugamba. Kakati oli amubuulira amazima amugamba Nuupu esolozezaawo akawumbi kamu n'ekitundu. Omunene mu government? Yes. Abulira Simbwa? Yes. Nuupu yo already einawo 1.5. Bwe mba mugikkiriza egibawe. Then nanga agende eggulu ndabe kyenkola ki? Kyenvaayo nakyo. Tukibongere. Ekyo kibongere ekintu mukiveeko Nuupu mugireke evuganye bulungi. Kati oli mwatuuka eggulu omukulu omwoyo gwe sigenda kukubuulira. Amala otuuka eggulu amugamba Simbwa. Ddamu drafting essente ezo nyingi. Amugamba lwaki likola obuwumbi bumeka? 5. Naye nze ku kyendowooza singa omukulu ayogera ne Nuupu neweereza akawumbi akamu n'ekitundu. Naffe ne tukwata wano ne tumunyeenya n'akwata yo emiliyoni 5 n'azigattako ne buwera obuwumbi bumeka? 2. Sooka okwate ezo. Then ebiva mu musango ffe tukubuulire engeri gye tugenda obikola ki? Obihandolinga. Tukuwe balance. Tubawe balance ekibinja kya Kibalama kibeere nga tekiyingirira kibinja. Ndaba negotiation wakati wa NUP. Ndaba negotiation wakati wa government. Government naye eri wakati nnyo okulaba nti NUP ebeerawo. Kati NUP bweva mu kalulu kano. International political image ebeefa. Singa NUP Simbwa yajjako amasimu yagajjako wano nga bamaze okuvaayo wano ku the grand. Amasimu yagajjako nga tumaze omuteeka ku nninga ti miliyoni 18 ffe batuwe 5 lwo tuba tuyitawo. Oli musiru. Najjako amasimu. Kati awo najjako amasimu n'afuna essimu empya naye essaawa zino Nuupu ya Kyagulanyi eri mu kattu nti ne gavumenti eri mu kattu nti Simbwa singa asigaza alemezaamu omusango guno guba guswaza gavumenti. Kati gwe oli wa NRM oba oli wa NUP? Kati nze ndi wa NRM naye era bwe babawa akasente nange ndi munina omusaayi era bwe babawa akasente bwe baba banteeka mu bintu byabwe nga nali siinamuga. Ajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kale wonna wosinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya? Afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo Fiddle Lwaziza n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku MS Media kutusinzira okwogera ebigambo olunaku olwaleero. Nyina Pastor Kintu William nabyabufuzi muna NRM ate mubuulizi wa kigambo. Agenda sooka kubuuze tugenda tandika okwogera ebigambo so tukwaniriza nnyo olunaku olwaleero akabanga kabadde kawanvu kusaba obuuze ku bantu tutandika okwogera ebigambo. Abatulaba era abawagizi ba MS Media mbabuuzaako yonna gye muli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi era nsaba ekisa kya Mukama kibawangaaze kibakuume abalwadde Mukama nsaba abasaasire abafiiriddwako abantu baabwe Mukama nsaba abagumye abali e Bulaaya manyi nti si byangu
naye ate mwewaayo ne mweba nga musobola okumanya ensonga ezikwata ku ggwanga lyaffe ekyo nakyo kikulu kubanga bw'oba tomanyi gy'ova ne gy'olaga tosobola kukola ki tosobola kumanyayo amanya Pastor William Kintu mbabuuzaako mwenna gye muli Mukama bampeera omukisa nga muwuliriza. Tweyanza nnyo. Akamyufu katambudde katya? Akamyufu k'NRM katambudde bubi kyenyinza okugamba. Tekabaddemu nnyo mazima na bwenkanya. Tekabadde mazima na bwenkanya? Ekizibu nga kiva ku ssente Oweekitiibwa President Museveni ze yagaba mu kamyufu kali akaggwa. Kubanga abaagwa bonna yabawangayo miliyoni 220. Abaagwa mu kamyufu agamba abayitawo mu kamyufu ak'omulundi guli ku level zonna ate ne batuuka ku mutendera ogwa generations omuyaga ne gubayuwa kati okuba budaabuda yabawaayo miliyoni ameka 220 kati omulundi guno yabaddenga business okufa n'obutanyagwa buli omuntu agamba nina okuyitawo. Nasooka kumanyira ku bwa road mayor. Mweyagala tikiti. Ngendo oyita mu kasubi omwo ate nga ndaba poster ziri ku bwa road council. What happened? Kati nga tugenda ku bwa road mayor twali 7 abali besimbyewo ku kamyufu. Naye nga mu kusookera ddala nze nasooka okuwanika flag anti nzize okwesimbawo. Tugenda okulaba nga muyingiddemu abalala omwali basendegeya naye yaga tebamukiriza na kulonda we yali alondera anti kati oyo banagenda tadiyasi banagenda yawangula simumanyi sijja kulimba akamyufu kammwe yawangula bamuyita Mahadi Fit atula wano ku kitebe ku Gombolola ku district kati yawangula ati yalina obuwagizi oba naye yanyiga mapensa ge anti kyevudde mugamba nti akalulu tekali fair kulw'ensonga nti kalimu abantu balina essuubi nti president buli anaafuna flag ajja muwaayo ku ssente kati nebanga business era y'ensonga lwaki olaba nti buli wamu wabaddewo akavuyo wabaddeyo okulwana wabaddeyo obubbi obwa buli kika buli omu alwana kufuna flag kati naffe ate abaagifuna mu bulungi. So flag bagifuna Katonda yakusaasira? Yes, obuwanguzi ne mbufuna naye ate bw'omala okubufuna ate oliye n'akulaga nti nno nti mubbye n'agenda mu tribunal eno gye bateekawo. Yes. Era ekituufu kiri nti ebintu ebimu ate yabipanga obujulizi obumu bwe yatwalayo nga abupanze ng'alaga nti nina abantu be nagenda ngampa ssente okitegeera kubanga ne bwe twali mu tribunal yagamba nti kakati nze omusajja omunaku nagenda nekola ensobi nenzija nga nyambadde amasuuti nze naga kati ono omusajja omugagga nakwata ssente nagabira abantu omulamuzi nagamba ye ate mpulidde mugamba musumba nagabira abantu kati nange obutaswala nange ne mugamba nti kirabika ssente zeyalaba ngaba nze nali nsasula aba agenti bange abali balina okunkwatira ebipande maybe zagamba nti ze nakola ki ze nagaba kubanga ebyomusango obimanyi obeera okubeera mu musango ngo oli mugezi so bwetyo bakyawuliriza bujulizi bwammwe tebana bakuwansala naye ndooza wiiki eno bayinza okuwa ensala naye nze ndi musajja mulokole kyonna ekiba kivuddeyo okkiriziganya nakyo nja kutambula nakyo oba bamuwadde flaga sikirinaako buzibu ate era nga sijja kuddawo kumubiisanya kubanga nze mbadde neewaddeyo kuyamba ggwanga lyange so si kubeera kulwanirira nnyo kuwaalirira so bwaba gwe bawadde kaadi I will support on behalf of the kibiina. So naye naawe okkiriza nti akamyufu ka NRM kalimu ebirumira bingi ddala kubanga ku polling station nange ewange waliwo abajja okulonda nga bangi naye nga bo bawagira musumba waabwe naye nga tebalina muki mu register balonda bayingira ate nze nkulimbe bayingira ate mu bungi bayingira naye nga nze sibalinako control nga registrar yabalinako ki control registrar yabaleka bulesi ye yasomanga amannya nga abantu bayingira buyingizi so kati mu bufunze because nalina simewo nsubuga wano nangamba nti
ekisooka Nuupu yayingira mu register zaabwe butereevu nangamba ekyokubiri ayayina ssente nnyingi ye yawangula akamyufu regardless oba oyina obuwagizi oba tolina buwagizi kakati nga kubwero si thiri ayabadde nga ne ssente nga gwoyitawo ayabadde nga olina akasente kubanga ninako polling station kwe nabadde omusajja n'afuna bamuyita Kidda n'afuna obululu 286 kati eyamuwangudde bamuyita Kikankane MC ono wawa navuga ka special oyo nakolanga naye ku BSA yafunye obululu 46 oli yafunye bumeka kati ku polling station yemu oyo Kikankane yafunye obululu 107 okitegeera kati eno ku polling station yendala nafuna obululu 46 eyamuwangudde nafuna obululu 286 owulira naye Kikankane oba ssente yazijjeewa ssente ziyatadde mu kalulu buli omu yeebuuza ani yamubadde emabega Kikankane oyo wa special yakola oba ku Nice TV kati ali ku Nice TV bamwenkanyiza none yabadde afunye obululu 286 oli 2 ne bagijjawo ne bagamba ono afunye 86 n'oli afunye 86 bwe bagatta ku buli 171 yabadde almost ayolekera 2 in fact 2 mu something tegeza Kikankane namaliza nga muwanguzi nabanga awangudde sente yakoze ate ng'ekolera wali just ku agent kukyusa bukyusa DR form era nagambye kano akalulu ate kasibu nnyo kakambwe naye ekyo kireetedde gavumenti kigenda kuleetera gavumenti ebizibu nti yo gavumenti erowooza Nuupu eyenjebuse mu Kampala naye beerabidde nti abasinze era okuparticipatinga mu kalulu era bavubuka ba Nuupu wano mu Kampala mu kamyufu kati Nuupu egenda kuba musaale nnyo mu kalulu akaddako newankubadde bali disgruntled olw'emisango na biki abamu tebakwataganye Nuupu ejja kubanga esalawo abawagizi abo bwena esiima nti ffe tusiimye wa Common Man's Party ejja muwanguza bwena esiima nti ono wenyalemu abadde atubeererawo ejja muwanguza ekyo gavumenti kyenjagala ogitegeeza nti ekintu kye yakola luli newa abantu ssente nebasasula bakansalazi mbu eba rehabilitatinga kyaleese omuvuyo munene nnyo nga bamanyi nti era sitiru bagenda kuddamu babawe ssente nejjukira beerabidde nti ne gavumenti okubawa ssente yamala kuwa bano abaalina fulaga abaali bagudde mu kalulu akajeno yes kati abantu babadde balwana nga balinga abagamba nti bwenfuna fulaga nga bampa obukadde 2 nendooza lwo fulaga zo ze bakuwerako ssente okuvuganya of course parliament bakuwa mayor road mayor bakuwa of course naye kati nze genfuna munda galaga nti bagenda kwesigama nnyo ku nkola eya general campaigns si kukwata ssente baziwa omuntu kati waliwo ekyo naye akirimu agamba nze ngenda okukwasaganya bakoze dde obukiiko bwabwe webagenda okubbira ssente nti abamu bagamba ffe tugenda okukwasaganya Kawempe nga bwe walaba mu bya Senninde ng'ali mu kalulu Kawempe namyalo n'agaana okujja kubanga yali tafunye kamwanya gwe toyinza kuŋŋamba nti Kawempe just re-elections musaddemu obuwumbi 6 sente empitirivu mumufunze watutuuka mu budde ng'obwo omulimu guba gumaze okweyerula eri abantu abamu of course baba bamaze okulaba bwe banaliira kakati bo bakulaga nti strategy gye baagala okukozesa general campaigns kitegeeza waliwo olwedda abeetaddewo dda beeswanta bagamba ffe tugenda okukola ku balodi meya kubanga balodi meya bebadde basinga okufuna ssente nnyingi mu kalulu kubanga lodi meya bw'aba alina divisions 5 kati gwe buli division nze kubanga bwe nakola budget yange nasaba obuyambi nakola budget olw'okuba nti twali mu kamyufu ya
2 billion mukamyufu nina watenga wachiwanika nnyo limba ati kati nkujira 2 billion forward nina constituency meka division 5 division kati division yokka ya Lubaga South eyina ebyalo 133 kati ebyalo 133 enga Lubaga North erina ebyalo 98 awo tuli mu Lubaga wokka gwe bobanga ddala gwe strategist wange osobola budgetingira sente meka kale buli kyalo budgetingidde sente meka sente zo budgetinga za kuba ebipande omuli okuwa abantu ekyokunywa amazzi abagenda okubeera ku drive omuli drive omuli okumobilizinga no meetings ezenjawulo ze sente zoba otegese ze sente ze nali budget je nali mbaze ya buumbi bumeka bubiri kubanga nze kati nkugamba nakola budget ya soka ya 1.2 nembako office je najitwala nibanga ne musumba osa ozekola campaign ya road mayor obuli kansala nga bagamba sente ntini tugaba ddagala katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Qur'ani mu bakugoka okusoma dua ezigobe bisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimo gyo gyafa olina olutwe oba mukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe boda enga teweddeko sole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyalo oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com ogamba buli division jibalirire emiliyoni ebyebi buli division emiliyoni 5 emiliyoni 2 n'ekitundu bwe buumbi 2 n'ekitundu naye nze nagenda kulabiranga buki bungi nenkola budget ya buumbi bumeka kitegeeza n'okkakanya nengamba nze singa mba nfunye aid yonna omuntu okunyambako nga ya billion yezo at least billion wanga nagamba ne bwe nfuna 1 billion nja kukola ekyetaagisa osobola ozikozesa mu mpolampola kubanga bwe nakola 1.2 nali nquantifyinze ku division meka 5 naye ate we natwalira omuntu okunyambako olwedda aludde mu byobufuzi yaŋŋamba Musumba bino byoliko byakyana kito naawe buno busente wetaaga sente eziwera kale ate nandeeta nansuubiza naŋŋamba ngenda kutwala wali ewa pulezidenti ajja kuwayo buumbi nga 3 naawe wenaazeeko ennaku then obubiri obuteeke mu kalulu kati nange nemmanya nti ekiwedde tugenda okutuuka ku nominations tujjayo empapula omusajja mugamba mukama wange tukoze tutya bwe tubanga tutuuse essaawa zino nga tonantwala wa mukulu onontwala ddi yalina sse mu kulabako ng'asobola okutwala yalina sse kubanga ku sseke be bamu ku basatu abakulembera okitegeera kali ne ŋŋamba nti ekiwedde okitegeera kubanga namuwa manifesto yange naŋŋamba eno manifesto tugenda gitwala ew'omukulu erimu eggumba erimu ebintu ebipya bye tubadde tetukola ki tetumanyi nti bisoboka wano mu ggwanga naye bwobanga ogikoze tusobola ogitwala naye oba towangudde tusobola ogikozesa ne tutereeza Kampala okitegeera namugamba nze sikirinaako buzibu kati nga nange neesize 100 ku 100 nti manifesto yange empisizaawo entuusizewo omukulembeze kasente ngenda kajjayo akakampeyi ati bwe tujjayo empapula nemba nga sinagenda twali tugenze chairman n'atuyita abantu nga bwe twali twesimbyewo Todongo n'atugamba naye mmwe twagala Kampala tugiwangule temuli abantu 7 lwaki temwerondako omu ne tulaba ng'ayitawo buyisi ne gavumenti n'emuwa support ne tuwangula Kampala kati omanyi abantu bagezi omusumba gwe basooka kubamu ttooki balabe transparency ye kati nze nembawa gundi yange manifesto yange mwene basendagire bani ni bwe netegese sendagire nagamba anza amanyi gange ngalina yayimuka sinamala nayo
Sendagire ekimuli mu bwongo kya kubeera Lord Mayor. Kati bwayogera bwatyo Mahadi nenagamba zakawululuka Kampala na Kalidde. Mahadi kyono mukulu wa masimu ku radio. Mahadi Fit akolawo ku district yawo ye chairman wa yadirira chairman wa NRM wano mu Rubaga oli yawangula gundi ono yawangula ono omusajja owa 2010 yani Chitatta gundi oyo yamuwangula kati ono Mahadi ye vice chairperson ye nayimuka nagamaze obuwagizi mbulina bano ngenda bakuba n'emitwalo 7 mu kamyufu naye lekikwewuunyisa ku DR forms ze yabakuba n'emitwalo 7 Mahadi ngafira kumwina mumanya ye yamanyi nga bwe yakyogera wali era bwe kyatuukirira kati nze nembagamba banayi nze sikirinaako obuzibu bwe muba mwagamba ekyo kangende ku bwalodi kansala LC5 ekikulu nti fena tubeera mu kanso era ebirowoozo byange njabbi wa Lord Mayor n'abazeeko tulabe nga tutereeza ekibuga so no awo nekiba nenvaayo bulungi nenzikirira wano kati nga mmanyi nti kenakoze bwe ntyo bajja kunyambayambako nange tutuuke eno wansi nga wa olina kwerwanako obuyambi tebabukuwadde nga teri ngamba kisoke kanwanire waneeno neera twatuuse okulaba nga akavuyo kangi era akalulu nenkatwala ate era ne bakulaga nti bagenda mu tribunal ate ekikuwuunyisa kwabaddeko n'abakulu abamu ab'NRM nga bawagira oli omulenzi mbuye aluddewo nnyo simanyi kati ekifo kyendike kya NRM secretary general ku kyalo ye ng'agamba nti yakiriko ebisanja 2 n'agenda ku kyabavubuka n'agenda ku byaki nti mbw aluddewo nnyo nti naye nze naakajja okitegeera akeze nembagamba nze nzize kuyamba ggwanga bwemuba temwagala birowoozo byange its fine so kati olinda biveeri bwe baba bampadde obuwanguzi then ate mbalageko ku byensobola ate okwongera okukola n'okuyamba eggwanga kati ebyoku byenategerako waliko NUP One National Unity Reconciliation and Development Party by then oba waliwo NUP kakati era waliwo holding position ndi kibuzo kyenjala okubuuza nga ososo tubuuliraawo nze nganze tuzaliddwa mu NRM era nze nkulidde waneeno mengo wano ffe nga tuli be NRM naye ebina bizze bimeruka mukulu Kibalama ansanga ku kanisa yange mwaka ki kati myaka giringa 5 giyise myaka nga 5 2 nga 2019 nga ngamba pastor nali mukwano gwa Simbwa Paulo Kagombe ng'era Simbwa nze muyigiriza ebyeddiini ebyaffe eby'obulokole naye ng'anyumirwa nnyo akabisi ne kakati nkakasa akanywa kati nangezaako muyingiza mu ddiini kubanga Simbwa yali ng'ayamba obuweereza bwange atya mu finance nga bwajja okusaba bwati nga bwe mangambye nti bannaaye tulina ekizibu bwe kiti twetagayo miliyoni Simbwa akwata 5 oba 6 n'azibawa cash kakati ne tuba nga tufuuse ba mukwano mu mbeera eyo kakati bwe baali ndooza bali mu kuteesa okukyusa ekibiina nga baagala okikyusa okukijja mu National Unity Reconciliation and Development Party badde mu National Unity Platform bagamba kwajjukira era gundi Kibalama era si ye yali chairman w'ekibiina okitegeera nga chairman bagamba yafa kati bagamba tunoonye vice chairman Kibalama tumufuule chairman naye tukoze tutya okufuna omuntu omwesimbu Simbwa agamba taata we nti waliwo omusumba mukwano gwange agamba kojjaawe agakojjaawe waliwo omusumba mukwano gwange naye mukakamu bwe tuba tumutadde wano asobola okubeerawo ebyobufuzi tabimanyi nnyo naye position tugimuwe omyuke Kibalama kati Kibalama afuuka chairperson nze nfuuka vice Mutabamiruka
Mutabamiruka. Yes, batuuza Tabamiruka. Okukyusa erinnya ly'ekibiina. Olwo tebannalikyusa. Wabula bagamba tukoze tutya okufuna vice. Mutudde Mutabamiruka. Yes. Kati balonda bafunye abantu Soloti, bafunye baani baba replacinga n'abantu abali bavudde mu kibiina. Kakati nze bampa obwa vice. Nze nga ndabanga ebyokusaaga. Mba ndi awo. Bakuwa vice mwaka ki? 2019. Yes. Mba ndi awo nga bayingizaawo batugamba tugenda Kachiri. Tugenda Kachiri tufunye abantu abagenda okwongeramu amaanyi mu kibiina, ekibiina kiveeyo, ekibiina kibadde tekikola ki? Tekisoundinga, ne kati bano betufunye bagenda maze okukyusa erinnya tekinnaba. Tebannakyusa linnya. Kati bamala bagamba nti naye bano abantu betugenda okufuna ekibiina tulina okukola ki? Tulina kikyusa erinnya. Bali tetunnabalabako. Tetubamanyi nabamanya. Kagombe ayisa awo looya oyo Gideon ajja ng'atuula Gideon tugume. Balina ne looyo omulala eyaliwo linnya ndyerabidde nga batuula. Balinawo n'omwami owadde wafuuka dda deputy olwo maze ofuuka vice deputy. Waliwo omwami wa DP munene yali abayambako aliwa Nambaale Ssentongo kati abayambako wa National Peasants Party abayambako bakyuse erinnya balijjemu National Unity Reconciliation and Development Party walize National Unity Platform. Oyo omwami yabayambako kubanga naliwo nga bayambako era mweki mubudde babayambirako bano nga tebanaba kujja Bakyagulanyi nga tetunnabalabako naye nze nawuliddeko olugambo wafunye ag'omunku nti waliwo abajja okuboostinga ekibiina awo nga beekwatakwata simbwa biki nga bagenda bakyusa erinnya. Bwe bakyusa erinnya ndoza twali twolekera 2020. Okitegeera? Bwe bamala okyusa erinnya kati olwo tutandika tuteekateeka in fact zaalinga wikisezi nga batugamba nti ate tugenda Kachiri Gardens. Yes. Kachiri because sente zenzijjukira olunaku olwo ze baawa kati bino mbikugamba nga ggwe munnamawulire. Muwe close up. Sente zenzijjukira olunaku olwo ze baawa Kagombe ne Kibalama. Ani azibawa? Bobi Wine. Eyali miliyoni egi. Indako waliyo Kachiri Gardens. Nga Kagombe alayiza Kyagulanyi. Yali miliyoni ki? Emu. Nga bagimuwa byali speed in fact nenkuba yali ekola ki yatonnya olunaku olukumpi olunaku lulamba tuveeri ate ku olwo nalaba nze abantu babiri nalaba Lubongoya nendaba ne Kyagulanyi be bantu be nalaba tugenda tumala tuvaayo nze nzira mu byange kye neerabidde okugamba wali bampa obwa vice bampa obwa vice tebabumpeera mugundi mu delegates conference babukwera muki bakola meeting lukiiko batula mu nyumba ya Kibalama Buwambo anti tuleese vice biki nga baŋŋamba neeyogereko nga neeyogerako nga Gideon yennyini akola ekiwandiiko alina stamp ye mu kooti ng'akola ekiwandiiko nga tuvaayo kaakati bagenda mu byabwe kati olwo nze nvudde mbivaako batandika tulerere ngenda okulaba balayiza abamaze okulayiza eri Kyagulanyi bavaayo bakomawo eno kati awaayitawo emyezi oba ng'emeka awo ng'oba 3 oba 4 ngenda okulaba bali ku kitebe ewa Nuupu bagenda okyukyusa ebiwandiiko nga nze bantutte ntinda bandaze ye office yaffe bakulaga office yo nga vice tera wano wetukola ki wetutukuula wetukolera emirimu egy'ebyobufuzi ngamba tewali buzibu ate ngenda okulaba budakiika balayiza Kyagulanyi office bazigyeyo entinda bazireese kamokya awo nga sibiriimu nze ndi eno wangu vice president gotogerako but mu biwandiko wayingirako mu biwandiko nti oli vice president
neno constitution jaina ono Simbwa mwoli constitution njirina mwoli olaba n'ekitabo kiri ekinene ekya Nuupu kati kambabulira amazima nze nkirina registration ya Nuupu eri yasooka kiri ekitabo ekinene kinene bwe kiti kirina kkala bweti bwe kiyina nze nkirina era ne bampandiikamu nenoonya ne Bobi Wine taliimu tebamuteekamu mwekyo ekitabo gundi Lubongo yataliimu ekitegeera kati kyenjagala osooka okutegeera bwe mukola omukago guli memorandum of understanding wagenda ku NUP ye Kamwokya saagendayo lwaki tewagendayo bakola omukago baguleeta bakola ogwo omukago gwa mwaka ki mwaka gumu nga bagamba NUP no People Power ekoze omukago ne NUP gwa mwaka ki gumu baleeta ekiwandiiko bandeetera kopi nsomamu naye ng'olwedde baabikoze dda nanti wali kwa State Square oli yagala kubuuza nnyo ng'olwedde baabikoze dda ne nsomamu ne ngamba bweguba mwaka gumu bagambye mujja kuddamu mukole review after 1 year ate mugambye bali b'amaanyi balina n'abantu nze sikirinaako buzibu kubana munyingiza buyingi anga batuula nga batambuza kibiina kati omwaka we guggwako bakola delegates conference bakibalama bagituuza waliwo gundi hoteli bagiyita Ubuntu Hotel Rugala naye kati baali bagenda gituuza ku Ubuntu ne bagamba waliwo gardens ezaali ennene ku luguudo lwa Sentema Road era wennyini Rugala we baatuuza delegates conference kati awo webatuuza we mwatuuza tewaliyo awo naliwo awo we banyanjulira mu butongole era ne bajjayo ebiwandiiko nga bantaddemu nga vice chairman kati ekiriwo kati okimanyiiko ekiriwo kati nkigoberera naye nga mbadde engeri gye nalabanga bo bennyini bali disorganized okusinziira nga twali tutambula nenzirayo mu NRM kubanga NRM kirimu enzaaliddwa kati naye mbadde awo ate ngenda okulaba emisango gyonna nzize ngigoberera naye ng'era olaba bano tebateekaamu maanyi bakibalama mu misango yes ate era n'emisango gya Nuupu okubanga gita essaawa eno kati giri gibatudde mu bulago basooka ne beegobako Sseggona okitegeera kubanga Sseggona ye yalinga ajjazannya emizannyo egyo kubanga n'omusango gwe baloopa basimbwa babaloopa Simbwa Kibalama Kyagulanyi Lubongoya n'abalala nga babiri babaloopa kati ate ye Sseggona bwe yabizannya n'agamba nti Nuupu ewangudde omusango naye omusango gwo gukyaliyo ogwa 2-2 nga tugenda mukaluka ogwa 2-2 ogwo omusango gukyaliyo kale nnyo wakitegeerako nti NUP yayita Simbwa ne banne batule boogerezeganye si mulundi gumu namba guno ogusembyeyo naguliko waliyo era waliwo n'omulundi kati soko tunyumize emboozi waliwo omulundi kati nga guno ogusembyeyo sinagukugamba waliwo omulundi Lubongo yagwe yayita Simbwa nga alinnye kwerima nga waliwo omusango Simbwa gwe yali ali mu kufayiringa nga ne bino ebyagundi ebyokukyusakyusa ssemateeka tebinnabaawo Lubongoya mu mwangu awo n'akwata ssente n'amugamba Simbwa kati okuva luli mbadde tetukuwa musaala naye katukwateyo ku ssente tukole ki tukusasule yamuwa ssente ziri zalinga miliyoni 7 wezityo ku musaala gwe yalina ofuna nga administrative secretary kati olina ekirala kyotamanyi waliwo ebiwandiiko waliwo omusango Simbwa gwe yali aloopye Electoral Commission ng'egiziyiza okuwa Nuupu ssente zino eza iPod
Simbwa ne Kibalama ne babayita nga tebabulidde kakiiko. Simbwa ne Kibalama by NUP yabayita nga bo tebabulidde kakiiko lukiiko lwonna. Wakati jjukira nze nga bw'ogambye nali Walk Street nze nga tebasobola kuŋŋamba nti ate kino kiri waliwo State Square nga babasuubiza nga jjukira babaganye nga Electoral Commission ega tetusobola kulelizinga ssente zino nga ate oludde wano tulaba Simbwa ani be balina obuvunaanyizibwa ku ssente zino kati tuziwaani. Sente zasookera ddala ze bali balina okuwa NUP eza iPod ezo kote yasooka mu kisanja ndowooza bwali obuwumbi 3 n'ekitundu. Kati babayita babagamba tugenda bawaako akawumbi kamu ani abayita Lubongoya tugenda bawaako akawumbi kamu musayininge batuweeki sente. Simbwa agamba sisobola sayininga okujjako nga musose kumpaaki sente. Bamutega akakodyo nti tugende wabyabakama ku Electoral Commission tutuule ku mmeeza musayininge gwe ne Kibalama akawumbi kammwe tukabawa nti nga bagenda. Jukira tebategeeza delegates conference tebagitegeeza delegates. Buli mu kugenda mu kooti bategeeza kadugambe bategeeza bana abalala bali mu kakiiko bonna. Fenna baatutegeeza. Mwana bategeeza wano mugenda mu Electoral Commission. Tebana nomugwe bategeeza bagenda mu kimpukumpu. Kati bagenda babasuubiza akawumbi. Bamala otuukayo basayininga kubanga ekiwandiiko ekyo nkirina nga bakkiriza babakwase obuwumbi 3 n'ekitundu. Obwa kooti eyasooka olwamala osayininga nga bagamba nti sente teziba za mu ngalo bajja ziwayalinga sente zigenda ku akaunti yani eya Nuupu. Okitegeera nti ate kati ffe mwatujjako tetukyali basiginitole ebikoze bitatu ala tugende mu sente zammwe tugenda kukola ki kuzibawo. Bagenda okulaba olunaku olusooka olwokubiri omwezi guweddeko ogwokusatu ogwokuna kati bajja ate mu kakiiko batugamba kati awo bafuna obutakkaanya ne looyo Gideon Tugume. Kyeza Tugume ekintu kino naye abaddemu mu kukivuga abadde akivugira ddala. Kati bafuna obutakkaanya Tugume abagamba nze okuva na leero mbakoze eki bavuddeko. Mugenda mutyeri nga temunebuuziza. Yes. Kakati wenkugambira nti president ekibiina kya Nuupu akyagala yatutuuke ku nteeseganya zino ati olumaliriza ozitunyonyole bulungi because ngambo zibaddemu kati nvaayo nkujjira ku zino enteekateeka gwe okimanyi nti nno ono omukyalo w'abaana minisita w'abaana yaliko oba aliko Nakiyingi batuula bulungi bateesa Gideon Tugume Simbwa ne Kibalama bateesa nti tugende tulabe president atujje enkayana zino azitugonjoolere. Bwe tuba tuddamu okutuula ne Nuupu tutuule ne Nuupu nga president yagonjodde ki enkayana zino kubanga Nuupu Bobi Wine ekibiina kiwambye nga bakola enteekateeka bulungi nga tugenda ku ofiisi ya Tugume wano mu kibuga wano manyiwo ku Buganda Road nga tukola enteekateeka nga batugamba bagenda tubuulira ddi lwe tugenda ku COVID test. Kati ani abatwala oyo mukyala minisita kati batugamba tugenda bajja tubuulira enteekateeka ze tugenda okukola COVID test nga tugumiikirizaawo nga batugamba tugenda ddi mu COVID test. Ne batuyite wayitawo ng'ennaku 3 ne tudda ku ofiisi tuba tutuddeawo tuli mu kunyumyamu ne Gideon Tugume Kibalama ne Kagombe ne bafulumamu awo nti bagenze kulya lanchi. Bwe bafulumamu ne bagenze kulya lanchi ne bagenderawo e Mulago ffe nga tetumanyi okuba testinga COVID. Kati kitegeeza Simbwa yafuna ka message yangu ne Kibalama ffe tuli waneeno ne Gideon tutudde tulinze kugenda kulaba mukulembeze tugenda ku COVID test zirya n'okuwera ssaawa 10 buli omu yeebuuza bannaye abagenze okulya lanchi baliwa nga bali Ntebe batuuse dda ew'omusajja
Kakati ebyava Entebbe. Kati ebiva Entebbe biri bwe biti. Kati kwolwo ono minister ina abagenyi batwala wa ewa president. Bano n'abatwala nga bakumugugu. President amala okulaba abagenyi. Aga Mr. Kibalama. Are you the one? Yes. Kibalama aga mukama wange nsaba nsonyiwe naleeta abalabayi naye nsaba nsasire namugamba nti kamba kwase PS mujja kola ki? Mujja kola program eyammwe mudde. Naye as of now ndi busy. President yakola ki? Yabawa. Ne bajja ne babanyumiza. Ate ne bakomawo. Nayongera n'atabuka. Tugume yatabuka. N'agamba kati nzizeyo ne mu kibiina kyange. Mwembatadde ekyafiiru mwembatadde. Mwekibala musibadde batadde. Bwe batyo bwe baavaayo. Katutuke ku nteeseganya zino eza jjojuuzi. Kakati enteeseganya zino eza jjojuuzi. Nze mwennyini nkubira Nubianili essimu. Mugamba Nubianili nsobola okwogerezeganya ne Kibalama. Mwemanyi ne Nubianili mukwano gwange. Nsobola okwogerezeganya ne Kibalama ne Kagombe. Ne tuteesa omusango gwo bano ne babuvaayo ne mukola ebintu kubanga olwedde muli mu kattu. Naye nze mbadde nkugamba gamba omukulu Rubongoya tinza mpite njogere naye mulage nti kubanga tamanyi position yange mu nuupu. Mugamba anze njagala twogerezeganye mujjeyo omusango ogwo mukwasaganye ekintu kubanga kakati already bamemba bonna bamemba ba parliament bagenda bayita mu myaganya gy'engalo. Mugenda kuba n'obudde butono, mugenda kubeera disorganized mu kugaba kaadi kubanga temugenda kuba na budde. Kubanga omusango yabaguwa ennaku z'omwezi nga 21 ne bagwenda ennaku 4 eno nenkulayirira omusango gwo tegugenda kusalibwa mwezi ennaku. Nze nkubuulira era ojja kulaba nga bagwongezaayo nga akati tubaweeyo wiiki kibiki okitegedde. Kati mugamba nsobola okwogerezeganya nabo bano ekintu ekyo kive mu kooti ate mutuule bano baagala ekintu kitono nnyo nga Nubianili agamba Secretary General. Nubianili akuddamu atya? Nubianili agamba kangamba omukulu Secretary General kamugambe nga Nubianili amugamba kati bw'amala omugamba ate omukulu teyayitanze ate naye yakubira Kagombe. Rubongo yakubira Kagombe amugamba Kagombe mani atusisinkane twogeremu tumalirize ensonga. Kagombe asooka agaana ngamugamba nedda ku luno njagala tukifinalizinge. Bwe bakubira Kagombe akubira essimu n'akubira angamba waaye nzo kubira Nubianili nali maze kwogera na Kagombe. Kagombe ate kati n'oli mufo ky'okukubira nze yamanyi ndowooza amanyi tuninga Kagombe. Secretary General ngamugamba ngenda kukubira ani ye ng'akubira ani Kagombe ankubira. Kagombe ngamugamba naye Kagombe bulijjo abantu bakwemulugunyamu nti ki toyimiridde ku kigambo kyo. Oyogera ne Luisi ate n'ovaayo bano n'otababuulira kivuddeyo. Naye ku luno oli nange omusajja akuyise nti ye kati ne mugamba naye ku luno togenda gye akendeza okwera naye togenda gye bali wabula tukole appointment tusisinkane ku hoteli eri Newton. Kitegeera bali bagenda tusinkane Makerere Kavule na Simbwa n'amugamba nti twagala hoteli twagala kifunga kiri Newton. Bo bennyini ne bagamba tugenda tusinkana kula Grand yebwayise. Kitegeera kati bagamba tugenda tusinkana awo ne mugamba ne mugamba kati ku luno Simbwa tulina bakansala abadde batwebuuzaako ddala ekituufu kiki ekigenda muki naye nga tubadde bakansala tubannyonnyola naye nga balinga bali abanywa omusaayi gwa Bobi Wine nga bo bakugamba ekintu kimu Bobi Wine yali ku kituufu. Ne mugamba kati njagala tugambe bakansala bano tubakwate bonna tubatwale mu hoteli bakansala aba NUP bakube cover nanti bagamba tosobola kusisinkana nani na Rubongoya ne Kyagulanyi ne Katana ne nani ne Katana ne Gundi Kyagulanyi ne Rope bonga bagate kisoboka bakansala bawakana ne tubakwata ne tubatwala mu hoteli ne bagwa cover
bagenda okulaba wano kuda grand kwa kuda grand bagenda olaba Rubongo yayingiddewo lopu yasooka lopu yajja ne Rubongo ya mu motoka emu gundi yasooka Katana yasooka najja bagenda okulaba nga His Excellence Kyagulanyi yazze nga yingiddewo aba yakatuuka olinga agamba nti bali awo ku hoteli bali wabweru nga bali mu kunyumya aba yakayingira bwati Ssenyonyi ne Rubongo yanale bakolaki ne bayingirawo abaana ne babakuba bulungi ebifaananyi bakansala nga bino si byakuwayiriza si byakulimba ne bayingira mu hoteli ne balya emmere bamala okulya emmere Katana asasula emmere bwamala osasula emmere akwata emitwalo 10 agikola bwati mu kikonde ajinyiga Simbwa agikwata meeting olwo ewedde bamaze enteseganya kati biki byali mu nteseganya badde mbibuuse amugamba nti Simbwa njagala ekintu tukimale nti aha tutya ngenda kuwa milioni 18 aziwa Simbwa cash nkwate milioni 2 mwezi mobili nziwe Mzee Kibalama cash nkwate milioni 5 nziwe bana abali kakiiko ko ffe milioni 5 ekintu kikole kigwe then Simbwa namugamba kati ebifo byaffe byetwalina namugamba kati katusoke tumale kino Simbwa katusoke tumale ebyo Rubongo ya abigamba Simbwa Simbwa amugamba nti kakati mbadde nsaba kangene ngambe bali bogambye ku milioni 5 oba bakkiriza kitegera Simbwa yeti alina draft ye budget ye yagirina yali ya sente meka yaveno nganze mugambye nga tumaze okwogeramu ne mugamba nti mufo ky'okuyomba n'abasajja bakuweyo obuwumbi bumeka 2 okiveemu Simbwa yagamba atya kubumbi 2 Simbwa yagamba nti nedda ayagala milioni 13 bilioni 13 kyoloko bali bw'abalabalamu bakafuna obuwumbi 20 mu meka 26 ate bagenda kuddamu bafuna obuki obulala 7 kitundu okitegeera n'agamba nti nze bw'abampa 13 nze mbiveemu mbeerawo nga dormant pattern kitegeera kati bwatuuka wali agamba bwe bamugamba zine 18 bino ebyo yatyano nga talina nawe abyogerera omuntu ogwezza obwongo obukugamba obuwumbi 13 omusajja agamba nkuwa milioni 18 ne kojjawo mu milioni 2 mu meka mu 2 ne bano abali kakiiko ko mbawa milioni 5 tubiveemu yabagamba katugende tulabe eki kangende ndaba akakiiko kange nimbawukana bwe batyo kakati bawukana bwe batyo kati olwokuba omusango gugenda kutuuka gutuuse waliwo omukulu omu mu gavumenti akubira Kagombe nti Simbwa ngenda ggulu naye mpulidde nti olina bakansala abe mukuŋŋanyiza mwagala kwekalakaasa be bali baŋŋambyeko 4,000 naye nkwegayiridde temwekalakaasa musooke mulinde kyenzijja eggulu Simbwa yayogera n'omukulu mu gavumenti ono namugamba nze ffe twagala sente bwe ziti kati omukulu ye response yali ki omukulu yamugamba Simbwa sente z'ogambye ki nyingi era yamugamba obuwumbi 13 namugamba sente nyingi sooka oddemu drafting naddamu na drafting n'amuwa milioni obuwumbi 10 era namugamba nazo nyingi namugamba Simbwa nedda sente ezo mpitirivu gavumenti esobola zikola ki abazagala mwene UPC government yoli amugamba kakati oli amubuulira amazima amugamba NUP esolozezza wakawumbi kamu n'ekitundu omunene mu government yes abulira Simbwa yes NUP you already einawo 1.5 bwe mba mugikkiriza egibawe then nanga agende eggulu ndabe kyenkola ki kyenvaayo nakyo tukibongere ekintu mukiveeko NUP mugireke evuganye bulungi kati oli mwatuuka eggulu omukulu omwoyo gwe sigenda kukubuulira amala otuuka eggulu amugamba Simbwa ddamu drafting esente ezo nyingi amugamba lwaki likola obuwumbi bumeka 5 naye nze ku kyendowooza singa omukulu ayogera ne NUP neweereza akawumbi akamu n'ekitundu naffe ne tukwata wano ne tumunyenyanyenya n'akwata yo
emiliyoni 5 nazigattako ne buwera obuwumbi bumeka bubiri soko kwate ezo then ebiva mu musango fe tukubuulire engeri gye tugenda obikola ki obihandolinga tukuwe balance tubawe balance ekibinja kya kibalama kibeere nga tekiyingirira kibinja ndaba negotiation wakati wa NUP ndaba negotiation wakati wa government naye eri wakati nnyo okulaba nti NUP ebeerawo kati NUP bweva mu kalulu kano international political image ebeefa singa NUP eya mukulu Kyagulanyi bagijjawo for sure government ebate balance so bwana Kintu ongamba nti NUP ne government buli omu akola kulabika kulaba nti basimbwa ne tiimu ya simbwa ne tiimu ye bakkiriza akasente akatinitini bave mu kintu nupo bagireke ekola emirimu gyayo ne basimbwa babeere nga tebagitataga kati sente zino bwezivaayo baani abagabana ku sente ezo kati sente ezo bwezivaayo akakiiko kaba kalina okufunako ne bakansala bano aba NUP abakugamba abakkiriza musimbwa kati essaawa zino abakkiriza musimbwa naye nga bo ekibafunisa ku ssente zino kubanga bakkiriza bebalinga abataddewo embeera eno okulaba nti simbwa bamuwa obwenkanya afune obwenkanya ne mukulu Kibalama so government gwe kyolina okumanya ekibiina kya NUP ekyetaagawo kibeerewo kijiwa balance ennungi ku international political scene yes tetugenda sukka wano tetusobola sukka wano wona wadde osinzira okubeera nga otulaba olwaleero tugenda kukoma wano kati olimu NRM eri wavaayo ewawa Kibalama kuba sente zo bwezijja ndabanga nawe omu ku ttiimu abanaalya ku sente ezo sente bwezijja nange nina omusaayi lwaki otatugambye simbwa ayina we yagirako amasimu simbwa yajjako amasimu yagajjako wano nga bamaze okuvaayo wano ku the grand amasimu yagajjako nga tumaze omuteeka ku nninga ti miliyoni 18 ffe batuwe 5 olwo tuba tuyitawo oli musiru najjako amasimu kati awo najjako amasimu n'afuna essimu empya naye essaawa zino NUP ya Kyagulanyi eri mu kattu nti ne government eri mu kattu nti simbwa singa asigaza alemezaamu omusango guno guba guswaza government kati gwe oliwa NRM oba oliwa NUP kati nze ndiwa NRM naye era bwe babawa akasente nange ndi munina omusaayi era bwe babawa akasente bwe baba banteeka mu bintu byabwe nga nali siina mugaso ate baali banteekamu byaki kati baba banteekamu nange ndina bagamba mumpe omugabo gwange kubanga ate nange ne bafuukira kizibu naye nga abatulaba embeera yeeriwo nze nganze nange mpagira ekibiina kya NUP kikole ki kibeerewo bakakkane bateese ne Kibalama ne simbwa esente zebaagala sente si nyingi nnyo okusinzira ku sente ezebafuna mu gavumenti sente si nyingi ate era mbakubiriza nga abagundi we bagenze ne basayininga endagaano abagundi wanene FDC nga bagenze ne basayininga endagaano ey'okubeera mu gundi mu iPod era nsaba ne bano bagende mu iPod kubanga sente ntono nnyo ze balinawo ezo sente tezisobola kukola campaign kebe Kampala yokka bwabanga Lord Mayor omu alina budget ya buwumbi 2 ate mu ekibiina mu akasonda akawumbi kamu n'ekitundu ezo sente ntono nnyo so abe NUP nze mbasaba ekintu kimu mujjewo enkayana zammwe muyite Kibalama muteese ezo sente ntono nnyo government bwe beri wiringi bayambako bayambeko mumalirize musobole okubanga ekibiina kigenda maaso otherwise mujja kukaaba ate ng'ekibiina kivuddewo mugambe nti government mbi naye nga ate ekintu kitono nnyo muyite basajja mubawe sente zaabwe bave mu kintu amannya yenze Pastor William Kintu abannange ensi yonna mbakubiriza abazadde mwongere okutwala abaana mu makanisa basabe abasiraamu ekintu kino bakikola bulungi nti omwana kuva buto bamutwala ku muzikiti naye mu abakristaayo mwabivaako
kati eggwanga gye liraga liri mu kukaaba. Lwaki? Ti abavubuka tebakyalina mpisa kubanga temubatwala mu masinzizo kusaba nga bakyali baana bato. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera ku mukutu. Wonna wabadde osinzira byonna byokola tukomye wano leero. Tutandikira olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera.